bwe wasazeewo n'otugaako tuyiwemu ekivvulu. Abantu bange bansabye naye kama mulungi. Kimanyi mbuno kizibu nnyo abantu okusaba ekivvulu bw'onokwera. Nimba. So abantu bange bansabye naye ndi musanyufu nnyo nti nno bansabye kuba kati awo banfuna amaanyi n'amagezi agatandika okuyiiya basiponsa bakulu. Okay, weewanikidde ekivvulu wabaddewo ebikyankalanyiza industry mu regimu yo n'ezamba ba Bonny Forest yonna yo yayimbiranga. Nga bagamba music wammwe talina era kyeyagatta nnyo ku ggwanga. Ani yakyogera benaku bakugwe doogo tujja kukuba Bamasandugu mukuba. Bamasandugu wekuba tokola. Teri muntu asobola kwogera kigambo ekyo njagala ajja akiŋŋambe. Industry eno eriwo 80% because of that era. Obe tumbeeramu abagundi bayita batya? Tubayita ba ops. Mubeeramu ba ops. Mubeeramu ba opposition. Opposing you. Abo babaamu leero. Ndi mugumu nnyo ate abantu bange just banziza minyama ndi mugumu nnyo. Neera tulina okusaba Mukama yasinga okukuuma. Wotereddeyo ekivvulu ennaku zino tulina ekintu abayimbi kye bakola wateekayo posita n'agendako ewa Bobby n'afuna ku masannyalaze. Onooyambukayo? Lwaki Bobby muyimbi musajja inspiring eggwanga. Saa zino nitaga sapooti yonna. Buli omu asobola okumpa sapooti sobola kugaana. Olinza akuyite oba gw'ogenda omwenoonyeza? Simanyi wekikola naye kyonna kyekiri tujja kufuna engeri. Bwagaana. Bwagaana. Ani? Bobby. Anti kyeŋŋamba era nga tukivaako nga tugenda. Tusobola nedda tune tukole bwe tubeere serious. Tusobola teekayo kimu. Ng'obalidde ku muntu omu okuggyako nga wano toli bulungi. Kale bw'alwala. Naye kasita aba ataddeyo posita. Bw'aba bw'alwala nga tasobola kwogera. Nga typinga. Olwo nga gwobalira ku typing. Tosobola kuteekayo kivvulu ng'obalidde ku muntu. Kati kiba kitegeeza oyita bafaani be bajje bakulabe. Anti bapromota batera okuba ba after kivvulu kati bale toyoza. Just mbagala nnyo mulina obuzibu mumala nze just kati ankyogere mumala ekivvulu ne mutandika okufuma abayimbi ne weebuuza kati promota omuntu akoze naye mu mirembe saa zino omulaga nga simanya teyafunye bantu namuyambye ndi musajja ndi emotional ate nze neefaako ng'omuntu saagala kubeera awo nga okoze n'omuntu ate kati oti bapromota mwebali bwetasobola kusubiramu ekyo naye bapromota bangi ennaku zino abafuuse basita ayagala kumala kivvulu agende ku TikTok akuvume oyo namuyambye bayirawe tetwatunze ssente kweziti akoze abantu kivvulu kyamusaze oyo gwolaba te kati biba bikuyambye bitya gwe promota nange